atako yensonga lwaki European Union eno giraba ebivuyo ejabadde mukeeka wempe ibyo nebe naye bakola okusooka okutubba n'okukola ki besitudde ne bagamba byonna mu bikole naye mu kaluka 2026 twagala mukakase nti kali free and fair kino kye nabagamba mu Uganda we are not alone omusajja oyo abuli gyabagamba amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda kino kyategeeza kati gwa katengo ofuna kaaki mu Uganda nabagamba Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje okitegere ekintu ekyo kati gwa katengo ofuna kaaki lwaki tozimba gaali ku street otirayo ki nabagamba olunaku lumu oyo omuyayo omulaba yeepankapanka naye emundu ezo zigenda tuuka ekiseera nga zityofulumya essasi eno European Union ogirabye bano be bamuwa ssente ezimuyimirizaawo ng'olunaku olwaleero Russia ne China tebannamuwa ssente era aliko wano yenyigiriza ku Traore aleta ka Traore waneno kaje muno kalageragero kano kazaba vubuka. The answer is no. Traore, you are not welcome in Uganda. Ono Sweden omulaba Sweden yakugambye eki they urge Uganda to have a free and fair action. Tebamusaba tebagambye kontino bamusaba mu Uganda tubere n'akalwa kali bamugamba betaaga akalwa kali free and fair bakugamba nti omuntu akufuula beega jane wona kukolera amateeka ebyo Museveni byabadde yatufuula tuli ba beega fe mu Uganda atuvugira mu mateeka agage n'atwerabiza amateeka ga international charter n'akwerabiza nti mu Uganda we are a global village tuli ba international community we are members kino kifani ekinene oba ekyalo ekinene kye nabagambako kye bayita global village kakati buli ali mu global village eno ngakkiriza mu democracy ne human rights kimukakatako okulwalinga behind us naye nabagambye tulinamu ebbiri tulinamu ababiri okitegeera bo tebannagira okujjako mu America wano yatadde omuntu ku kigundi ku kisenga amunyiga bwati naye tulinamu Bungereza yamugamba kalina kubeera free and fair bano bongerezaako bongereza nakugamba mu revolution stage 1 twali tuzimba alliance nokakasa nti zino democratic charters zonna tugendeyo gye zaava tubakalakata ebibuzo tubabuuze bassebo mukakasa democracy bwati waalina okukola we twabalaga nti ensonga yaffe entuufu essaawa eno batukola ki batuwuliriza njagala olabe tekiri mu Uganda mokka just watch this Museveni atandise ekintu kino Buganda for Museveni n'abamu mwalobye edda abamu mwakirobeddemu ddamu ozambu babajje ku map kino ekintu kino Museveni kyatandise kino ayagala campaigninga mu Buganda region kyaliko lwaki anoonya ekitundu kyasinze okunyigiriza kyasinze okuoppressinga mubeekomyawo mulinde bigenda okuva mu kooti mulindeko mugenda biraba kati atandise okudisowninga institutions zino nti electoral commission byakoze n'amajege byakoze bo tebabinaako buki tebabinaako buvunanyizibwa era mwawulidde omusajja omu atalina magezi ameze n'envi mu kirevugo bayita Kiwanda Suubi ng'abagamba nti naffe tetubikkiriza muntu agala muleeta obwo obujulizi abakubi abantu baholding accountable tujja ffe tutunulidde wali eno yabadde testing one muzimbe eggaali ze zigenda okukamalamu nabagambye tugenda kujjako Museveni forcefully or peacefully yasalawo wabanga agala tugende mu kya Gaddafi it is okay tugendawo naye nakugambye tetulina mundu naye tuyine mundu bino kwe kuba assurance gyembawa tetulina mundu naye tuyine mundu ate Museveni akimanyi tetulina mundu naye tuyine mundu akimanyi zitandise kino ekintu kino nakukanye njagala okyaba ekigenda maaso ne mu ggwanga lya Kagame oliraba bano bahutu bano nabatwa basinze okunyigiriza Kagame kati yawulidde nti Kongo kyayise kiki yakoze yayise abahutu n'abatwa agenda akola ziraale ez'enjawulo mbu batereze Rwanda ekyo nakibagambye era ne bateekawo n'ekintu mbu tebakyeyita bahutu oba batwa oba batuusi beyita balwandanese tekyali byamawanga kati abatuusi bano badudde ebbanga nga banyigiriza abahutu n'abatwa kati era mbu baagala bakijjo kino basobole okukama frejinga babulye mu ggwanga eriki amawanga ganene amangi agaliwo Museveni kyali mu kukola bano tubasogola nabagamba president yakwata ogufu ogunene ogwa minister ya foreign affairs n'abaleetera minister yenze ate tugenda kukoma ku media wano we mulaba president akinzijjako bannayuganda mwekalakase tweyiwe ku kkubo kubanga tugenda kubeera mu human rights mugambe twagala Shama ku minister ya foreign affairs we batabumpa mwekalakase nina okukuma omuliro okitegeera nina okukuma omuliro lukwaga kitwaliraawo uyo mulaba yatandise yeetega tuteekamu ekikono mukulu temututeekamu kikono ebyo ebifo musoke mu ddeeri tubakulemberemu mulabe ku Uganda okera oyemu sit back the true minister is here for foreign affairs okitegeera muna Uganda so muna Uganda kye tugenda okukola
nabagamba nti bano abantu bano balina okujja mu kalulu kaffe si bya 2021 mu byagobye ba international observers kuluno si bya mpaka tuyina okukola according to democratic avenues nga we zigamba enkya tujja mu domestic policy nzija tubali kyaga tujja okano ka foreign policy pozi n'akasembayo meeting zaayise za M23 zaayise mu bakulya Kagame sanction video bagijeyo nagibawa naye esinga ku mitimbagano yatambudde bakubye Kagame sanction Kagame buli jagamba siwa M23 naye kati kiyakoze bamukubye sanction nyingi mbu M23 nenyigirako Kagame era meeting teyabaddeyo oshiga teyabaddeyo naye mpuliddeko mbu babadde mu kateyo mpuliddeko mbu sibye kakasa kuba sagala ba holding accountable manyi mu government yeno nkambwe nyofe je tukoleramu eno government woleta propaganda no muwa bannansi bakusiba so kansoke nkole research tudetu abo bakyabadde kituufu ekyekata kuba sikina ko research mutuufu naye nga kyemanyi nti meeting ya M23 ne Kisekedi yabadde ino okubeera mu Rwanda mu gwanga lya Angola yayise olwa sanctions ze bakubye Kagame main branch nabagambye yo yawedde odda bagikumyeko omuliro kakati ba democrats batandise ba democrats abantu batandise kati okujjayo face kitegeeza ki fa bana abalwanirira democracy mu Uganda yesawa tufungize tufaafagane n'akasajja ako ka Museveni aidha agenda tuwe entebe eyo mu mirembe oba agenda gituwa kumpaka president yamugambye it is not very late to change okola ngo omuntu ayina amagezi ekintu ekigenda maaso kibaita Buganda for Museveni banange mukiyise bubi mukikube kyekimwe ekigenda maaso ne mu Rwanda kwe kumuna okujja kwa Traore kyayagala okukola kyekimu byonna bya promoting wano mukuba okujja kwa Traore mukube ekintu Buganda for Museveni Abanyarwanda mwebereremu yabongeza no mutwe 30% kubanga mulaika muri relaxinze mukwate Kagame mutekeke embeera the Hutus and the Twas abali mu gwanga lya Kongo bakomawuka then naye mu creating opposition twakala kutumanyira bantu mwe mutufuze ng'ekyonzira naye eyo kubo munaku bakugamba tekyambuwe ekyesigala mu nviiri naye kulune yatukuba Katonda atujjukidde akasana kagenda kwake yagenda mu nviiri egenda kuvamu bategeeza nkuba okitegeera bategeeza nkuba yakuba abanaku be Uganda tugenda kununula Africa nga batagenderedde kubanga Kongo fa bati nkuli ya Museveni olutalo okitegeera kati ne Rwanda nayo bibi okitegeera kitegeeza tugenda kununula Africa yonna so respect my people tusinkane kya mu domestic policy akati nerero tukomyewo nabagambye Ibrahim Traore munyampi tuyino musabula paka kuuliza bubyero mulimu abagukutte thank you very much kakati ono musajja wakugamba nti amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda oyinza okubutategeera kyagira naye ye abeera kushuwadiru ng'akimanyi nti ninayo minister wangu wa foreign affairs ajja kubitemera temera banna Uganda bajja kubitegeera betegeke tulumba omusajja okitegeera kagwemu yabagambe muzimbe eggaali awo tuba mu domestic policy naye olunaku olwaleero njagala kukulaga nti wakugamba nti ensi yonna amaaso gali mu Uganda kikyabeera ategeeza aba ategeeza kino okiraba kino kyabeera ategeeza kano kabadde kaluluke kawempe nzize nga mbasomesa ne mbagamba nti mu kalulu we tugenda kufana kuwona era abantu bano ba democrats bonna bajja kabeeramu leero Museveni oba ayagala oba tayagala bagenda kabeeramu lwaki onani ono European Union omulaba abagambye babadde wano babadde ku kitebe kya NRM era sawa inayo mugenda kwala ku kitebe kye waffe ekavule makerere nga bazze ekwemulugunya kwa bekutandise kwa babadde ba observing bulungi nnyo akalulu ako okitegeera ekintu ekyo eno European Union gyenjogerako okitegeera eno European Union sinayogera ku eno kyavudde kuki ono njogera ku European Union nabagambye nze nga mbasomesa ekintu kino naye bagamba nti under foreign policy zino policies ze twayitamu si za Museveni ziri international these are international charters era buli muntu yenna akkiririza mu democracy kimukakatako okulwalinga behind us kimukakatako yensonga lwaki European Union eno giraba ebivuyo ejabadde mukeeka wempe ibyo ne bakola okusooka okutubba n'okukola ki best today ne bagamba byonna mu bikole naye mu kaluka 2026 twagala mukakase nti kali free and fair kino kye nabagamba mu Uganda we are not alone omusajja oyo abudi jabagamba amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda kino kyategeeza kati gwa katengo ofuna kaaki mu Uganda nabagamba Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje okitegeera ekintu ekyo kati gwa katengo ofuna kaaki lwaki tozimba gaali ku street otirayo ki nabagamba olunaku lumu oyo omuyayo omulaba yeepankapanka naye emundu ezo zigenda tuuka ekiseera nga zityo fulumya essasi eno European Union ogirabye
bano be bamuwa ssente ezimuyimirizaawo ng'olunaku olwaleero Russia ne China tebannamuwa ssente era aliko wano yenyigiriza ku Traore aleta ka Traore waneno kaje muno kalagerageo kano kazaba vubuka. The answer is no. Traore, you are not welcome in Uganda. Ono Sweden omulaba Sweden yakugambye eki? They urge Uganda to have a free and fair election. Tebamusaba tebagambye kontino bamusaba mu Uganda tubere n'akalulu akali bamugamba beetaaga akalulu akali free and fair. Bakugamba nti omuntu akufuula beega ajja ne wona kukolera amateeka ebyo Museveni byabadde yatufuula tuli ba beega fe mu Uganda atuvugira mu mateeka agage n'atwerabiza amateeka aga international charter n'akwerabiza nti muna Uganda we are a global village tuli ba international community we are members. Kino kifaananyi ekinene oba ekyalo ekinene kye nabagambako kye bayita global village. Kakati buli ali mu global village eno ngakkiriza mu democracy ne human rights kimukakatako okulwalinga behind us. Naye nabagambye tulinamu ebbiri tulinamu ababiri okitegeera bo tebannagira okujjako mu America wano yatadde omuntu ku kigundi ku kisenga amunyiga bwati naye tulinamu Bungereza yamugamba kalina kubeera free and fair. Bano bongereza na kugamba mu revolution stage 1 twali tuzimba alliance nokakasa nti zino democratic charter zonna tugendeyo gye zaava tubakala kate ebibuzo tubabuze basebo mukakasa democracy bwati wayina okukola we twabalaga nti ensonga yaffe entuufu essaawa eno batukola ki batuwuliriza njagala olabe tekiri mu Uganda mokka. Just watch this. Museveni atandise ekintu kino Buganda for Museveni n'abamu mwalobye dda abamu mwakirobedde dda muwoza mbu babajje ku map. Kino ekintu kino Museveni kyatandise kino ayagala campaigninga mu Buganda region kyaliko lwaki anoonya ekitundu kyasinze okunyigiriza kyasinze okuoppressinga mu beekomyawo mulinde bigenda okuva mu kooti mulindeko mugenda biraba kati atandise okudisowninga institutions zino nti electoral commission byakoze n'amajege byakoze bo tebabinaako buvunanyizibwa era mwawulidde omusajja omu atalina magezi ameze n'envi mu kirevu gwe bayita Kiwanda Suubi ng'abagamba nti naffe tetubikkiriza muntu agala mweta obwo obujulizi abakubi abantu baholding accountable tujja ffe tutunulidde wali eno yabadde testing one muzimbe eggaali ze zigenda okukamalamu nabagambye tugenda kujjako Museveni forcefully or peacefully yasalawo wabanga agala tugende mu kya Gaddafi it is okay tugenda naye nakugambye tetulina mundu naye tulina emmundu tulina kwekuba assurance gyembawa tetulina mundu naye tulina emmundu ate Museveni akimanyi tetulina mundu naye tulina emmundu akimanyi zitandise kino ekintu kino nakukanye njagala okyabe ekigenda mu maaso ne mu ggwanga lya Kagame oliraba bano bahutu bano nabatwa basinze okunyigiriza Kagame kati yawulidde nti Kongo kyayise kiki yakoze yayise abahutu n'abatwa agenda akola ziraale ez'enjawulo mbu batereze Rwanda ekyo nakibagambye era ne bateekawo n'ekintu mbu tebakyeyita bahutu oba batwa oba batuusi beyita balwandanese tekyali byamawanga kati abatuusi bano badudde ebbanga nga banyigiriza abahutu n'abatwa kati era mbwagala kijjo kino basobole okukama frejinga babulire mu ggwanga eriki amawanga ganene amangi agaliwo Museveni kyali mu kukola bano tubasogola nabagamba president yakwata ogufu ogunene ogwa minister ya foreign affairs n'abaleetera minister yenze ate tugenda kukoma ku media wano we mulaba president akinzijjako bannayuganda mwekalakasi tweyiwe ku kkubo kubanga tugenda kubeera mu human rights mugambe twagala Shama ku minister ya foreign affairs we batabumpa mwekalakasi nina okukuma omuliro okitegeera nina okukuma omuliro lukwaga kitwaliraawo uyo mulaba yatandise yeetega tuteekamu ekikono mukulu temututeekamu kikono ebyo ebifo musoke mu ddeeri tubakulemberemuko mulabe ku Uganda okera oyemu sit back the true minister is here for foreign affairs okitegeera muna Uganda so muna Uganda kye tugenda okukola nabagamba nti bano abantu bano balina okujja mu kalulu kaffe si ebirya bya 2021 mbuyagobye ba international observers kuluno si bya mpaka tuyina okukola according to democratic avenues nga we zigamba enkya tujja mu domestic policy nzija twali tuyaga tujyokanuka foreign policy pozi n'akasembayo meeting zaayise za M23 zaayise mubakulya Kagame sanction video bagijeyo nagibawa naye esinga ku mitimbagano yatambudde bakubye Kagame sanction Kagame bulijja agamba siwa M23 naye kati kyakoze bamukubye sanction nyingi mbu M23 nenyigirako Kagame era meeting teyabaddeyo oshiga teyabaddeyo naye mpuliddeko mbu babadde mu kateyo mpuliddeko mbu sibye kakasa kuba sagala ba holding accountable manyi mu government eno nkambwe nyofe gye tukoleramu eno government woleta propaganda n'omuwa bannansi
bakusiba so kansoke nkole research tudde abo bakyabadde kituufu ekyekata wasikinako research mutuufu naye nga kyemanyi nti meeting ya M23 ne Kisekedi yabadde ino okubeera mu Rwanda mu ggwanga lya Angola yayise olwa sanctions ze bakubye Kagame main branch n'abagambye yo yaweddewo dda bagikumyeko omuliro kakati ba Democrats batandise abantu batandise kati okujjayo face kitegeeza ki fa abaana abalwanirira democracy mu Uganda yessaawa tufungize tufaafagane n'akasajja ako ka Museveni aidha agenda tuwa entebe eyo mu mirembe oba agenda gituwa ku mpaka president yamugambye it is not very late to change okukola ng'omuntu ayina amagezi ekintu ekigenda maaso kye bayita Buganda for Museveni bannange mukiyise bubi mukikube kyekimu ekigenda maaso ne mu Rwanda kwe kumuna okujja kwa Traore kyayagala okukola kyekimu byonna bya promoting wano mukuba okujja kwa Traore mukube ekintu Buganda for Museveni Abanyarwanda mwebereremu yabongeza wano mutuwe 30% kubanga mulayika muli relaxinze mukwate Kagame mutekeko embeera the Hutus and the Twas abali mu ggwanga lya Congo bakomawuka then naye mu creating opposition twakala kutumanyira bantu mwe mutufuze ng'ekyonzira naye eyo kuba omunaku bakugamba tekyambuwe ekyesigala mu nviiri naye ku lune yatukuba Katonda atujjukidde akasana kagenda kwake yagenda mu nviiri egenda kuvaamu bategeeza nkuba okitegeera bategeeza nkuba yakuba abanaku be Uganda tugenda kununula Africa nga batagenderedde kubanga Kongo fa bati nkulira Museveni olutalo okitegeera kati ne Rwanda nayo bibi okitegeera kitegeeza tugenda kununula Africa yonna so respect my people tusinkane kya mu domestic policy akati merero tukomyewo nabagambye Ibrahim Traore munyampi tuyino musabula paka kuuliza bubyero mulimu abagukutte thank you very much kakati ono musajja wakugamba nti amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda oyinza okubutategeera kyagira naye ye abeera kushuwadiru ng'akimanyi nti ninayo minister wangu wa foreign affairs ajja kubitemera banna Uganda bajja kubitegeera betegeke tulombo omusajja okitegeera kagwemu yabagambye muzimbe eggaali awo tuba mu domestic policy naye olunaku olwaleero njagala kukulaga nti wakugamba nti ensi yonna amaaso gali mu Uganda kikyabeera ategeeza aba ategeeza kino okiraba kino kyabeera ategeeza kano kabadde kalulu ke Kawempe nzize nga mbasomesa ne mbagamba nti mu kalulu we tugenda kufana kuwonya era abantu bano ba Democrats bonna bajja kabeeramu leero Museveni oba ayagala oba tayagala bagenda kabeeramu lwaki onani ono European Union omulaba abagambye babadde wano babadde ku kitebe kya NRM era sawa ina mugenda kwala ku kitebe kye waffe ekavule makerere nga bazze ekwemulugunyako abe kutandise kwa babadde ba observing bulungi nnyo akalulu ako okitegeera ekintu ekyo eno European Union gyenjogerako okitegeera eno European Union sinayogera ku eno kyavudde kuki ono njogera ku European Union nabagambye nze nga mbasomesa ekintu kino naye bagamba nti under foreign policy zino policies ze twayitamu si za Museveni ziri international these are international charters era